Bale sebulayo je bale. Erinnya lyakwana mama kabina. Kiba kya Mukama. Mama wasoma ne Weasel. Yesebo. Ebigenda mu maaso birabe byawe. Mbiraba. Obyogerako ekyo omwana yali bw'atyo mu ssomero yali violent. Bannange saagala kwogera ku Weasel, buli muntu alina engeri gy'atambuzamu obulamu bwe. Obiwo wandibadde omuwayo advice ebintu ebyo ne bivaawo. Weasel saagala nnyo kubanga ng'amunyigiriza kuba naye alina gye yakulira nange nyina gye nakulira. Alina byakulira mu byayinza okukola ng'omuntu. Naye nga mu ssomero yali ani? Munnange ate yali musirise nnyo, yali muntu mukakamu nnyo. Kiki embeera yakyuka mu ssomero? Simanyi, ndowooza bw'oyingira ebintu ebimu okyuka. Ayinza okuba alina byamukyusa ng'omuntu. Ne mu ssomero yakwana nnyoga nnyo. Siyinza kyogerako kuba sikimanyi. Okay, kale Kusasira okola ki mu wano mu ndongo y'Abanigeria? Muwalange okusinga yasinze okundeeta Mweno show. Kubanga ono muyimbi we abadde amwagala nnyo. Naye neesanze nange nnyumiddwa. Oza okuwagira Abanigeria nga mu ndongo y'Abannayuganda tetukulabayo kaffe. Olimbye sina ndongo gye zitera kubaamu. Tobeerayo ojja muzibu nazimu. Mbaamu naye oluzitula mabega. Mbeeramu naye oluzitula mabega. Naye sina muntu gwe siwagira. Akayimbi kye kisinga obbayombya muwagira Abanigeria bamwe ne mubaleka. Abayimbi mbawagira. Tubawagira. Abanigeria bwe baba nga omukisa gwabwe oguze, wano abayimbi babaddewo batono naye Abanigeria n'abantu babawagira. Munnange tubale tumanyi okimye kolabo. Nagambye ku ntandikwa muwala wange yasinze okundeeta Mweno show. Ayinza okwali bwegyeyera ogamba bampewo ka kolabo ku kyakoze. Bwe mbanga ebigendo lwange mu kuyimba saabifuna luli, siribifuna. Wano biba bisusewo. Biba bisusse wera kitabuti, omukisa guba gwagaana. Kirekera abakisobola. Atagala kulozinga gera Nigeria. Ebigendererwa nabifuna ebisinga. Ono yasinze okundeeta mu show. Oleese maama wo mu Nigeria. Nnyo. Balowooza obaleze musabira kolabo. Tuze kunyumirwa. Naye nga omuyimbi yewe webamuwa kolabo maama wo tagikola. Agikola nga lwakimu. Kayise wagituulamu. Nga lwakimu mugano. Yagituddemu olowooza eyinza kuba etya ng'ali ne Kiss Daniel. To be massive. Very massive. Maama wo mwewuli ati kolabo asobola ogikuba. Asobola kuba she's the second tenny. Omwana ng'akuwanise ebbanga. Akimanyi. Tenny nawe omumanyi akikuba. Ate nga bw'olaba musayizi na buli kimu n'okikuba era nkisobera. Kitegeeza kati kolabo nawe ojja. Sobola naye kati nze okuyimba essaawa eno. Si nnyo okusinyaga ku promotinga kati mwana wange okusinga. Ebintu ebisinga mu music mbifunyemu. Mpozi n'omwana naye ennaku zino ayimba. Kati gw'oyagala kolabo mbagiwe gwe oba maama? Bajiwenzi. Kizo mwewulira. Wenzi? Kizo mwewulira. Mami yakola dde erinnya. Nga alina okukola.